tulina ensonga wano ewaka tulina UPL n'ebirala bingi bye tugenda okutuusaako amanya Kai Kamad nga bulijjo otambula n'omukulu amakiddwa nga ate bwana Opolia Matia musomesa profesa wa fefeta leero tulina ensonga gye tuleese eri sensitive muuko naye tujja kwongera okugigaziyaamuuko olw'ensonga gwe nina mu fefesi sebo tukwanirizaako nange nkwaniriza ogamba otya sebo weebale nnyo okubeerayo kulika akalulu nakitegedde nti bagenda bawa obukadde 350 bw'emmotoka buli 315 355 kyonna kyekiri zonna zammwe bubadde nga bumeka ye bubadde nga 2 kyenategeddeko nti wonna mugenda kubeera mu wakati w'obukadde nga 8 ezisookerwako ku kawumbi yanawulidde nti olina ekizimbe ekyolamuza si wabi ng'ogyeko emmotoka ki ekirala kye bakuwa kugula amasuuti okweterezaamuuko awo okufuna enju empya ku mulimu kye tuyita settlement fee butereevu so yoga muganda wange si wabi ate no olaba batulaba mbo tebamanyi nti gwali emabega amanyi akaseera tekabadde kangu netulwana obukulembeze bw'eggwanga lya Senegal bunyumira nti president omuvubuka omuto abasinga balowooza nti ye president nesi ye president bamuyita Basiru kati Osman Sonko yali mabega wa kintu era yamu obwa prime minister naye kwegamba yawaako no just obwa president prime minister yawaako no Sonko obwa president manyi okulonda kwayo kwali kwa protest vote nti Sonko bamulemesa okwesimbawo kati Sonko n'aleeta Basiru abantu ne balonda Basiru n'abeera yaliwo nga president naye nga Sonko yafuga so abantu bakimanyi nti naye bwoti bwe wakikola nti ndi mabega w'ekintu naye nze MP nze mubaka muyogeyoge amina sebo tekaali kangu katukyuse ku bulamu tekaali kangu omanyi naye toneerabira asobola oliwange nnyo nkubeereddewo nnyo nga nakusabira oliwange nnyo ate eno njagala tugiweerezeeko Madam CEO emunyumire omanyi wa mupiira nnyo tukwagala nnyo mama we bali kubeerayo program emunyumire ne manager ni nawe program ekunyumire buli agiriko program ekutambulire bulungi nnyo kyatendo ku lwakadde tulina akasaawa aka kai katekawera nakuwera katusookere ku nsonga enzito tugijjewo then tugende ku bintu ebirala njagala ontereke ebintu bino mu order Ministry of Sports and Education, National Council for Sports, ne FIFA. Oba ne federations. Ne federations. Actually, federations is ekigambo ekituufu si FIFA. FIFA mba nonzemu discipline. So, federations, Ministry of Sports and Education, then ne National Council for Sports. Omalo bintera mu order, nja kubuuza lwaki nkusabye obintere mu order. Ebyo ebisatu. Okay. Ministry yesooka waggulu yeri waggulu mubire yes then National Council of Sports eri wansi wa ministry federations ziri wansi wa National Council of Sports federations zonna ziri wansi wa bibiri National Council for Sports ne Ministry of Education and Sports yesooka waggulu kakati Ministry of Education and Sports ye ministry number kati mulimu ministry z'ebitundu zetwalibadde tuyitanga departments mulimu ludda lwa education mulimu ludda lwa sports era tumanyi mu ministry emwe ya education and sports mulimu departments ebiwayi bibiri nti aba sports bali eno era balina n'agikulira ani agikulira omukulu Ogwanga Peter Ogwang yakulira ministry eyo kati ne mu education era eriyo ejo gyokusanga ono mukulu owa Seta High omukulu yava mu byobufuzi nga oweno yani erinnya lye Kizesto Muyingo Muyingo so bali ku side ya education kati Ogwanga yena abeera ku ludda lwa sports kakati wansi we ne wabeerawo National Council of Sports kyekibiina ekigatta ebyemizannyo byonna erinnya erisinga okuba nga lyogerwako eyo wansi wa department ya sports mu ministry butereevu waliyo National Council for Sports kati erinnya lye erisinga okwogerwako yali omukulu Ogwero jukira kusaga zenjawulo zetuze tunyumyako musajja walinnya kakati wansi we yewali zi federations Ogwero naye yabaddeyo
yabaddeyo na bendera yaffe teyabaddeyo babadde babiri baite ebiseera ebisinga babeera ba federation bokka bebabeerayo nja kutuusiza ku nsonga lwaki ne minisita yabaddeyo naye bwekityo kitambula kati wansi we ow'Ogwel wabeerayo federations ezenjawulo ojja okusanga bamuhanji ababoxing ojja okusanga Magogo ab'omupiira ne federations endala bwekityo bwekiri butereevu kati ensonga lwaki enkutuddeyo toyina incident gye twalabye mu weekend gye tuli mu kuwunzika budget committee ebyemizannyo oba ne ministry yonna ya sports and education ku side ya sports ne ku side eya federation ey'omupiira ka budget kafuluma era nga bababuuza twagala mutubuulireko ka budget nga mugenda okatambuza mu financial year eri mu kujja etandika gwa musanvu financial year ey'ogw'omusanvu budget wenaaba efulumye twagala okumanya bye mugenda okukola nga federation ey'omupiira ndowooza mulayinira engeri gye tuli mu kuteeka empaka eza AFCON naye ka budget batandika okukayitamu ogambye federations eziri wansi abali waggulu nga bagamba tetukamanyi ako kavuddewa budget okubanga federation egirina naye nga abakulira federation budget eyo tebagirina mbeera yaletedde n'omukulu ku beketeria akulira budget committee okusaba abakulu basooke bagendeko ko wabweru begeyemuko yabagambye nti yugo mweteze nakate mukulu Ogwanga gwe nakulaba ne Magogo e Morocco kijja kityo kuba ngatomanyi ntono byasoma ate gwe tobimanyiko so abatulaba ensonga gye tuliko budget eyabadde eri mu kusomwa omukulu president w'omupiira Engineer Moses Magogo Hashim MP wa Budiope East yes nga ministry eraga nti tegimanyiiko juzi nalinako kemboozi na mukulu Muhanji ono ebikonde akulira ebikonde nangamba nti kyamukola bubi nnyo obutayita kuba yali atusuubiza okusakira ebyemizannyo si discipline emu wabula ebyemizannyo byonna bisakira mu palamenti kati n'agamba nti naye kale musanyufu nti waliwo ab'ebyemizannyo abayitamu era gye bali nayogera ku mukyala babiri ekityo owa netball naye wakuba bamukikinga out naye gaga nti wabyamizannyo asobola okubako nekyakola n'ayogera ku mukyala Nambi owa Kawempe South nti I think yomu kuba kulya Lukanga Boxing Club nti oyo naye wabyamizannyo ajja kuyambako n'ayogerako ku Magogo naga naye lwakuba nti oyo ekizibu ekimuliko asakira mupiira gwokka ye wa mupiira nekituza ku statement eyafulumako mu 2021 ku Magogo ng'abuuziddwako ekibuuzo nti olaba otya nga bakuwadde obwa minisita ng'oli wa byamizannyo naga nti sijja kusobola olw'ensonga nti nja kuba nfa ku mupiira gwokka federations endala nja kuba nzeerabira mutuufu mu nsonga ye because gwe muzannyo gwategeera kakati ataako ka buntu bino byonna tubyogerawo biti okuleetamu ne statement ya Muhanji nga kituza ku history owa National Council of Sports wabadde atambula ne federations ezenjawulo tuli mu mbeera ey'okuba nti mu bbanga eritali lya wala tubaddeko ne ba president ba federations basatu abasibiddwa naye bbanga etono naye nga bwe weetegerezeemu ku nsonga lwaki baasibibwa lwakuba nti amaloboozi gaabwe matono lwakuba nti babanja ekyabwe yensonga eyo era amaloboozi matono ate babanja ebyabwe era nabadde ndaba Muhanji oyo ng'agamba nti musanyufu nnyo olw'okuba nti basalirwa yagudde ng'agamba nti basalirwa oyo yansibisa ku nsonga ensobi etaali yange of course tujja kufuna akadde tukigaziyemuko ekyo naye kyonna kidda ku nsonga y'okuba nti amaloboozi matono ate nga balwanira ekyabwe tuze tulaba sagaz ez'enjawulo mu federations ezenjawulo naye nga National Council of Sports ezinamu omukono waggulu eyo waliyo obuzibu bungi bw'amaanyi era ekyo kyekyaviirako sente ezijja mu FUFA okubanga teziyita mu National Council of Sports ate wali eri odo oba ogimenye gy'opadde naye ng'ate ye solution
ekitegeeza ne kano ka budget katono nnyo tukyali ku solution eri anti kati nkuwa lwaki ye solution nti FUFA yafuna omukisa nefuna eddoboozi kati eddoboozi we lyatuuka tibannange we mutuweereza akakadde kuvaako 0 tiyewe kibanga bwe kityo bwe kiri mubadde muteesa mutya nti ezaffe zijje straight direct temuli third party kakati ekyo kiba kinyiiza middleman alina okusooka okuzifuna then gwozifune nafunako ne ku statement egamba nti federations ezimu zifuna sente zaazo nga looni esente federation zeyina okufuna abamu bazifuna nga looni ministry ezikuwa nga looni si ministry gundi eri zivaayo national council nezijjaawo ku national council national council ezigaba nga looni mbu nakifunako ekyo omupiira twagala emitwalo 7 tugenda bayo emitwalo 5 nedda sente tezinaba kujja naye kambawoleyo 5 mujja kudizaako amagoba sente tezinabafuluma sente zamwe zinaba zizze kati mu kifo ky'okuba kati gali abiri aganabaako okuweta 7 njaga twala nze ng'amagoba kambaweyo 5 yenkola twali tulabyeko ku Sagaazi nga waliwo sente zigenda ku federations ezimu nga zigendera mu bisawo lwaki lwakuba nti tezibaddeewo embeera netukanga eswaza newabawo omukulu omu alinnyawo katakisi n'ekisawo akabeera kakira 5 n'azibatwalira tubirabyeko oluusi ttiimu za olympics n'ebirala naye nga zonna Sagaazi n'ebizibu bingi mu federations ez'enjawulo wewetegereza Sagaazi zonna we ziva mu National Council of Sports y'ensonga lwaki FUFA yabuukawo si musango bwebanga yengeri yokka esobola okutaasa kiba kikolebwa kiba kyetaagisa kakati tudde ku nsonga ya budget eyo yes minister agamba nti lwaki musoma budget nti budget tagimanyiiko omukulu wa National Council of Sports naye agamba tagimanyiiko naye nga budget wogisomako eraga nti eri copy 2 National Council of Sports nti baafunako copy ani yafuna copy National Council of Sports ne ministry yeeganye National Council yeeganye yes kakati omukulu eyali asoma budget agamba tinaye tugendagenda weru anagisoma president wa FUFA tugendagenda ku mabbali twegeyeemu naye ate n'ekirala ssebo akulira akakiiko abakulu bano bakola ebintu ebitukwatako nga tebatugambyeko statement eyo ngazi nti katugeze AFCON enteekateeka zigenda mu maaso ekisooka baleta UPDF okulongoosa ekisaawe ky'Ennamboole nga tebeebuuziza ku bamupiira leka naawe bwe kiri it is a public secret era twalaba nnyo Sagaazi ezaaliwo tekwali kirowoozo kyonna tekwali kubeebuuzaako wabula okubagamba kakati abaneeke kyekyo muzungu kyayita consent timugenda kukola nabo bebagenda okutereza ekisaawe baalimako okw'oluguudo eyo baalukola bulungi era ensonga lwaki kyaddiddwamu ekisaawe fena tukimanyi nti baakizzeemu I think kampani ya Suma tandise okuba ng'ekitereeza kakati ekyo ne kibeera nkyakwongera ensonga endala nti waliwo budgets ezizzenga ziyita nga FUFA tezimanyiiko nga zaki za mupiira za kuteekateeka AFCON ono bingi ebiyita nga FUFA tebimanyi naye nga jjukira tumala tunenya FUFA jjukira n'ekirala gavumenti rolo yaayo si kutekinga responsibility kukola ki kuteekateeka budget rolo yaayo kugiwa zi budget kuzifinansinga kumonitoringa kukola ku infrastructures nti enguudo tuzeetaaga ziizo amahoteli tugeetaaga amalwaliro tugeetaaga so si bo kugamba FUFA nti tugenda kukolayo eddwaliro FUFA yalina okubabulira olw'ensonga nti ebananyi kiringa example ennungi yiino nti oli muzadde waka ne mukyalawo mulina omwana ali mu myaka 25 agenda kwanjula si mmwe mumubuulira ye yababuulira yatutegeeza nti munange bba wange agenda kujja n'emikwano gye 10 ennaku z'omwezi bwezi so si gwe kugamba nti kakati abaawo ajje n'emikwano gye 2 batuuke essaawa bwe ziti abambalewo ebiti omukyala yalina okubategeeza kubanga enteekateeka
oli omwami agenda okujja okukyala ewaka oba okwanjulwa adiringa naye butereevu wadde amaka gago gwe nga taata eggwanga lya gavumenti lya gavumenti etutwala lya ministry etutwala lya National Council of Sports etutwala naye AFCON wafufa. So budget eno yonna egenda okufuluma mu financial year eya 2027 ya 2026 2026-2027 yes erimu mbeera ya kuteekateeka budget yafulumye nga ya federation ey'omupiira yes kuteekateeka AFCON atambudde atya mu pamoja bidi gye tulina because juzi nali ndabako Clive ng'ayogera for president ng'amutegeeza nti tukyalina bidi bye tulaakinga n'ayogera ku bisaawe byonna bye tulina tebinaba ready byonna bye tulina tebinaba ready. Ekyokubiri nti ekyehoyima ekyaggwa okuzimbibwa teri woteeri teri ddwaliro jjukira byonna byetaagisa tulina okubayo ne referral hospital n'ayogera ku nguudo ez'ennamboole ffenna tuzimanyi tuyitawo buli kaseera trafiki waawo si mulungi kubyamu akafaananyi nga tulina game tubadde nga ku AFCON abasajja nga batuyamba ne batuwaayo ku aerial views yes ez'ebisaawe ebyo kati tulina game setup y'abasajja nga bwebaddenga ng'olaba ekisaawe wekiri bukiina ate nga tulina ne challenge nti AFCON ava Morocco ekitegeera nti ava Morocco East Africa ava Morocco agamu ku mawanga agatusingirako ddala si agatusingirako ddala ole lisinga ku Africa agamu ku mawanga agasinga mu nsi yonna at the moment Morocco tosobola kubala mawanga aga atano nga Morocco talimu ataba wakubiri abere wakusatu basooka at the moment beba infrastructure yes ezikwatagana n'omupiira Morocco kakati ajja mu East Africa abatategekangako abali bafunyeko ko chance Kenya yafunako chance emirundi emeka ebiri ne bagijjako lwabuteesobola already amawulire ga West Africa gatandise okutukuba nti ki tetunaba ready embeera mbi mu East Africa waliwo munamawulire omwe wafika bamunagana na mu Ivory Coast namulabako mabega wikisinga bbiri ngagamba nti mu Uganda temuli mu luguudo n'olumu nti temuli obolia tutambulira kuki feeder roads bugudo bwa ttaka obutuconnecting ayinza okuba yabesinga kuli olwali lugenda ku Paradise kugundi ku Queen's Paradise Hotel ekisaasi mu Uganda teri nguudo ekitegeera so tulinawo omwaka gumu lwakuba mu ndowooza yange nkyakirina muli nti AFCON agendako wa 2028 kyetwayogerako kyo kyange olw'enteekateeka ziri yes nti AFCON ali kudda ku myaka emeka waliwo tournament gye banyizeewo ya 2028 era nga twebuuza ebedde ya 2029 nga twebuuza qualifiers zinaasambibwa ddi butereevu oba babadde bajja kugenda okufuluma 2027 pamoja bid uyingire tournament ya 2028 then tuswitchinge ku 2032 ate nga jjukira tulina kusamba mu gwa mukaaga kakati osobola kuba mu gwa mukaaga atodde wali ensonga eno kafu wenagitunuulira eyinza okusalawo 2028 n'obuno busonga bwaffe butono bwa munda bwa in-house lwakuba webwa busonga kyonna nga kikyali awo kafe ejja buzuula tulina n'ekizibu ekirala nti gavumenti yaffe tekyesigika etya nti abantu abakiikirira gavumenti kizibu nnyo okuteekiga ebigambo byabwe serious because waliwo sagaazi ezizze zibeerawo zetulaba minisita najja n'ayogera ebigambo eri eggwanga naye nga kiri ku ground kirala yes mukulu Ogwang oyo mwennyini emirundi gye yatusuubizamu Namboole okuggulwawo tegibalika it is going to be ready in January ne mutuuka ng'abaana bakyasomba bulooka okitegeera tulabyeko minister wa information mukulu Chris bali omunsi abeera ku media center essundiro ly'amawulire mu ggwanga n'ayogera statement ng'amazima gennyini nfu naye nga is a minister so gavumenti yaffe nzibu okugyesiga ebigambo ebigivaamu okusinziira ku ba individuals abagikiikirira yensonga yatolaba nti kati federations zitandika okubuuka abamu zisobole okwetiriza zitapinge direct ku masanyalaze okudiringa n'omuyaaye muganda wange si kyangu waliwo ekigambo Katikkiro kye yakozesaawo juzi lwakuba tekinyuma kuyisa ku mpewo naye nga kyekituufu kinenemu kale katukireke ku lwakadde katujyo business eno then tukomewo ne UPL tulina transfers ku Bulaya then twogereko ne ku mpaka za English Premier League eri amatiimu gammwe
agaddamu okusamba olunaku olwaleero makide endala mu Bungereza. Kaye ne bwana Opolya we tuli paka essaawa zigenda kubeera 8 ez'emisana olunaku olwaleero katukomewo.